is GNTV, releasing life. GNTV nakwakira umugaruko w'ekireki kandi Eva Sakankwasa ebiro 20 ebyokwezi kwa gatano 2024 ikiriza base kwaninkuretera agaruko sya ombujire oluterane rwiguga olwa light up ankole rwase kuba n'urubombo sinje kandi omwana mu rurembo rwambara achaye cha boma kandi omwebembezo ihanga wesinse wereka kuta 7 February nwabase kuba nahendera omukoro gw'omutongore asimiro mpara orukumenya nka patience rwabwogo omuhereza mukama ahabwokureka byonna akabura ekigambo kya Ruhanga n'okuhindura ihanga kurabira mu kwegesa ekigambo kya Ruhanga katubireba. Mukuru w'ihanga lya Uganda w'ekitendesa Yoweri Kaguta Museveni tebahabura argireyo no kusima Pastor Patience Rwabogo aho n'ogwo ly'omuhara ahabwo kugira ngo okurugayo akatanka kutamburira omu bigere byeye obwo arikuburira enjiri kandi nangwa arikujanjaza ekigambo kya Mukama aho kugira ngo abantu bakabasa kurugayo bakora n'amaani no barabe bari abikiriza. Byonna abigambirwa yizeroho omu kyanga kya Ankole na munongo mu rurembo rwambara aha kishayi Rwiguga ekiri mu mahanga kya Boma Grounds ahizoba lyo rwa mukaga byabire nafundikira oruterane rwabire rumazire ebiro 5 aha kishayi aho orukumanya nko rwa light up Ankole rwabire rutebekanisiibwe kandi rwebembire Pastor Patience Rwabogo ogwo ly'omuhara. President Museveni nagira ngo omuhara atwire nakora ebintu ebikuyamba abantu kandi omuntu wabutosha arikwetwara nk'omuntu wahansi ekyarigire no kugira ngo aine kuba ekyokureberaho hari abo bona abantu abiine abaana babo kandi bakamanya abaana babo eki bakuba biine kukora. Patience akabanza yasoburo menya yabugerata menya ko yarugumburo oburoboto bwantunga mu buryo bwakuriye intunga mu muntu kugimanya banyuma yazomo umuntu bazomo tubonaiba shemana tikikusimira Ruhanga okuza mu kirari cyanjye okuburira enjiri kandi akakanyisamo talanta ahabwokuba nikigira mu Bayibuli ngo let your light omushana gwanyu guje gutoma omushana gw'abantu barebe emishana mishenere rebonere bahembese ishene ry'umuguru. Let your light shine before men so that people will see your acts and glorify your Father who is in heaven. So mbuni we omukristayo omukristo omurokore kubona umwero uri aho niwe uri omubukene mbona ubona noshomesa ki abantu abakureba. Mama Janet Kataha Museveni ogu ori first lady w'ihanga lya Uganda kandi ori minister w'enshonga z'ebyemizano nangwa n'ebyobwegese nabo mu kugamba mukoro ngo gumwe arikufundikira ortera noro akargayo yahiga abikiriza bona okubasa kurgayo bakarebera hari eki kandi bakakora n'amana okugira ngo hakabasa kubaho umwe hagati y'amadini gatari gamwe na gamwe. That as people of Uganda we must know that we have come to that time where all those who are called by his name must make the time to pray in truth and without ceasing, that we may see his kingdom come and his will be done on earth as it is in heaven. Today, we see a sharp decline in the morals of our society, even among Christians. In Ankole, the children and grandchildren of the revivalists sometimes appear to be Christians in name only. They go to church on Sunday and acknowledge God's name, but have no relationship or fear of the Lord.
Pastor Patience Rwabogo omukwaye obutumwa bweyo bwahamuhera omu ruteerano orwo hoona nawe akarugayo yahiga abo boona abikiriza okubasa kukwatagana kandi hoona bagakora emirimo erikureeta entunguuka omu maka gaabo bitu tutari kugira ngu n'okushaba kwonka otakozire. And finally, the last message of the day yesterday, the whole mission was from Mama Alice Mwesigwa. Obutumwa bw'amaheru kandi nan'okwegesibwa kwona kurugira Mama Alice Mwesigwa. And the need to strengthen our families as the building block of the nation. Yagamba hakyetengo ky'okugarra amaani amaka gitu nk'egitafari rije kutuyamba kwombeka ihanga ryaitu. And she stressed that it is the role of the family to raise godly children. Kandi yagira ngu n'omurimo gw'omweka okukuza abaana barikutiina Ruhanga. And also shared the many benefits of a godly family to children. Yagamba n'aha birungi eby'eka erikuba neetiina Ruhanga eby'okukorera abaana. That when the family is stable, the nation is stable. And she shared different benefits that the nation has as a result of that. And finally, she shared that a good family doesn't necessarily depend on the status or the education of the parents, but more on the foundation that they lay for their children. Kandi yagira ngo ikanungi tekubonera abo kugira ngo bunda abazire bakashoma ninga bakamanyaho ebitabo ngo konka n'obwo musingi ubwo abazire bari kugitandikanisiza kubahirize bwa nyuma y'ebi byonna hona nuko kurugayo bakahandika ekihandiko kikwereka kubikirizana amadini gonna okwatanisa mu cyanga cya Ankole kandi batyo bakakoragana na Ruhanga bakugira ngo Ruhanga na Jagma na hurra nshara zabo kandi twangire kimwe rukundo yensi. Ortera Nora light up Ankole for Jesus honorable Rwamare biro bitano omucyangi cya Ankole na Munonga omurembo Rwambar ahi district zo kwiki 14 municipality na Kanangwa n'urembo rwenyine Rwambar city bargira y'abantu bona bakekunganda kandi enkuyanja y'abantu babasize kwiko Ortera Nora kwihana urutandaka mpaka eruhenderere nza asimwe kagese aha GNTV agarukosi kandi omuringo gw'omutano twenda kusima mwina abase kwejumbira omuruterano rutagumizamo amakuru agandi urukwebembere ekibiina eky'orwajuru hakanisa gavumenti y'engaro ya Uganda ekya NUP ninga kibinjwa kumanyaka National Unity Platform ogwene Western Sir Robert Kyagulanyi wabinjwa kumanyaka Bob Wine yarigayo eriizooba yihayo emishango eyabira hababiro omu kakiiko akarukora kurwanirira obugabe bw'abantu kandi byonna yabikora bwanyuma y'okugira obutiikirizingana hamwe na Honorable Wagandya katubirebe. Akakiiko akarukumanyaka ka Human Rights kana lyanyakazoba karugayo n'okushitama kandi kashitama n'ori mukuru w'ekibiina kya National Unity Platform ow'ekitinisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Is this personal statement purely personal, or is it about this case? Personal. And it's not about this case. Madam Chair, as the bearing of this matter. Alright, Honorable Kyagulanyi, let's see. Orukwebembera akakiiko aka orukumanywanka ow'ekitinisa Honorable Wagandya hona yarugayo n'okushaba ow'ekitinisa Robert Kyagulanyi okubasa kurugayo kushoma emishango yeye nangwa na fayiro yeye ebi byonna ebyakujunana na gavumenti na polisi nangwa n'ebi byonna ebyarugireyo akagira ngu bakamukoraho kandi nawe Bobi Wine nukwatyo okurugayo akatandika kushoma ebi byonna ebikumukwataho nangwa n'emishango ye yatireyo. Arrested and tortured many of our colleagues and denied many of my people the right to earn living simply because of my political affiliation. And we are appearing before this commission this morning, more than 5 years later, Madam Chair, we had. Madam Chair, the Commission, Article 28 of what is left of the Constitution of the Republic of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides for the person that a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal.
wangalia ona yargaye kitiya chikunda bo kugira ngo Bobi Wine yabasa kweshomera emishango nangwa na za fayirezo kandi obwe ayina abanyamateka yargayo no kubuza Bobi Wine abwa kina shome emishango atakwereza abanyamateka ngo habwo ko batakubena ikizwa gamba kureka abanyamateka beye no bakubemba gamba ecyanyizi ya Bobi Wine kandi hona nuko hatiyo kurga omumbera bagatandika kucumitana n'ebigambo. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. But you want me to speak, Madam Chair, I will not allow you to choose this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and hereby directing you to leave. And I hereby withdraw my complaint to this commission, because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright, most of that. Security, come and take him out. Sure, I will leave, Madam Chair. Banyuma Bobi Wine nuko kurga yakagira ati obwa hatiya hayo ebifayiro yeye kandi ngo atakine mushango gonna ogwa hababire ahabwo kuba yareba ngo wagadiye byanakora nebigwera government kandi nabasa butatunga obwenkanya. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I wanted to go on record telling you this. Thank you. I'm not pushing. Omukuganiraho n'umunyamakuru witu bwa nyuma yo kushora omukachiko akaho na Bobi Wine ningashi Robert Kyagulanyi yargayo no kugira ngo bwa hatiya bayihaye imishango yabo eyahababire bwa nyuma y'imyaka 5 abo kugira ngo yaza kureba yari bakachika katkarabasa kumuheze cya kwenda nangwa n'imishango ne basokurgayo obutahurwa kuronje olwalero okwemulugunya kwaffe kwetwa leta mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu emyaka egisuka mu 5 egiyisenga 17 ogwe 12 2018 olwaliro okwemulugunya kwaffe tukujeeyo omusango gwaffe tukujeeyo mu kakiiko kano kuba akakiiko mukalabira ddala kalina kyekubira. Madamu Wangadia yanga yakulira akakiiko ako avuddeyo ebiseera bingi nnyo nga ayogera mu lwatu nga boola n'okunyomola n'okuduulira abantu abawambibwako abantu baabwe ate nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kekalina okubayamba. Avuddeyo ebiseera bingi ng'ayogera mukama ke ng'alaga alina sayidi naye ng'ovudde ne kwekyo amateeka gaffe article eya 28 mu constitution eragira amakooti gonna n'obukiiko bonna buyina okumulungula obutakwatagana okuwa okuwuliza okwamangu ddala abatuuka obwenkanya eri abantu bonna abalina okwemulugunya. Naye nze bukyanga ndeeta kwemulugunya kwange emyaka gigenda mu 6 gisukka mu 5 tebampa mukisa kweyogerako ate lwe bampadde omukisa mulaba engeri gyeyisiza. So olw'ebyo n'ebirala bingi nnyo omusango gwaffe tukugiyeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu si kakiiko ka ddembe ly'obuntu wabula kana akakiiko kennyini ate ke kakozesebwa okulinyirira eddembe ly'obuntu. Twagadde tubaanike eri ensi yonna emanye nti kakiiko keekwese bwekwesi mu kulwanirira ddembe ly'abuntu naye tekalwanirira ddembe ly'abuntu kanyigiriza ddembe ly'abuntu kakakulemberwa omukyalo oyo Mariam Wangadia. Abanyamateka beye bargayo no kugira ngo obwa hati y'emishango nabo bagiye kandi nibikirizana na Bobi Wine yakora okuya y'emishango ngo hago kuba abantu bingi nibitwa bakomerwe kandi nabamwe twakumanya nahi bari bitu government tayeferireyo kandi nakachiko akakagobenka journalism ahanshonga z'amagara g'abanyayuganda nangwa nahabugabe bwabo tukeferireyo. Naye ate waliwo era n'olaba mu kiwandiiko ebikulu ebirala ebibinyi ebibaddewo ng'oggyeko n'okuyimiriza ebikulu. Abantu bakyabuze, abantu battiddwa, abantu bafumirizibwa, abantu bakwatibwa buli lunaku. Akakiiko kasirise oba kalinga akayikalina kyekubira. N'olwekyo klanti waffe abadde alowooza era nga naffe tukirowooza nti tayinza kufuna bwenkanya mu kakiiko kano ebbanga limaze n'obbanga obubanga olwali okuwulira buwulizi emyaka 5 sinansala naye okuwulira buwulizi tulowooza nti okuba kuvoola ddembe ly'abuntu. Za Asimaka Jesse ahawa GNTV agarukosyo. Zagumzamo iherianga lya Uganda erya UPDF ryaryo ryatangaza abanyayuganda
nshonga z'okwenda kugeeta abanyayuganda basya omu mahegi eri kandi nibagira ngu weena oryoka orikumanya ngu aine ebisaanizo byona ebirikwetenga habe nayiteekateeka kureba ngu yaza kwehandikisa kandi nabaase kuba narindanga lya Uganda. Ebyo byona byagambwa Kano Deo Akiki ogu n'omuhwezi w'omugambezi wa UPDF we yashoborera enshonga ezi katurebe ebirikurengaho. Oli omuhwezi w'omugamberezi w'iheri ya Uganda erikumanywa nk'eri ya Uganda People's Defence Forces Kano Deo Akiki hona yargayo noganira n'omunyamakuru w'itari ya Nyakazoba okutangaza hanshonga za UPDF okurugayo kuhandikisa abantu basya omu kitongole ekyo ekya UPDF. Kano Deo Akiki hona yargayo no kugira ngo okutandikana kibanza cyo kwezi kwa mushanju omwaka ogwenyene neje kutandika kuhandika abanyayuganda bona abarikwenda kwegita mu mahegi hangari ya Uganda aga Uganda People's Defence Forces mpaka barahereza okutandika n'olunaku olusooka olw'omwezi ogwa July tugenda kuyingiza amaje agawerera ddala akenda n'omusobyo kenda mu 627 bebo tugenda okuyingizanga tugenda kukozesa zones mu Buganda Busoga Bukedeya Obateso Midwestern ye Fort Portal Hoimana walala Kampala Extra Rwenzori Region Northern Karamoja West Nairo ne Western okutwalira awamu. Kano Deo Akiki hona yargayo no kugamba ari ebyo byonde by'abanyayuganda bakwetaga kandi yargayo no kugira ngo umuntu oyine kwehandikisa mu home ayine kuba ari umunyayuganda wenyine kasho wazaje umuntu yihangari ya Uganda bazirebe n'abanyayuganda na buri kimwe cyona no wihangari ya Uganda nangwa no kushanga ngo ayine endanga muntu yensi yeye ningashe yihangari ya Uganda kandi eri original yenyine. Ekisooka inokuba munna Uganda wanna maddala. Ekyokubiri inokubeera ne national ID si kipapula si yange na toyonona budde bwaffe bangi bajja n'ebipapula nga bagamba nze nina ekipapula processing a national ID tojja nanjokeseemu original fe tujja kukuddiza nga tumaze okukwata ko original tugiwulidde netugamba kati tugikuddiza nayo ino okujja ne original. Ekyokubiri omubiri gwe guyina okubeera guyina amaanyi agasobola okukola buli kimu kyonna kye twagala okole nga ate tugambye mpulira wano wannuma ate wano bansala ate wano wakyama olina okubeera nga omubiri gwo gusobola guyina obusobozi okukola emirimu gyaffe egy'amagye n'okukola training. Mpozi olina okubeera ne physical fit olina okubeera mulamu nnyo so si kugamba nze nalwala siriimu naye namira empeke siriimu n'akendeera nedda. Olina okubeera nga tolina bulwadde bwonna pressures nkakka mu bulungi diabetes sukali nga oyo gwetaagisa so si kugamba nti leero yasseeko ngenda kukola training nedda. Ekyokusatu olina okubeera mu myaka 18 mu 22 be baana betwagala 18 owe 19 owa 21 ne wa 22 ahanshonga y'emyaka abo kugira ngo abwa hati yano benda kuhandika abanyayuganda abari hagati y'emyaka 18 kusi yari 22 yarge no kugira ngo ekintu kiyambaho omwana ogwo yahandikisa mu mahe yabasa kurabamo okurga yakakora ihangariye yo kumara emyaka mirengwa beti kutari kugira ngo wamuteka mayine 30 kandi hona kiba yakoraho emyaka yo kuhumureka hika atakaherize gihangariye nangwa nawe yatakatungire bibyonna ebyabirateeka tekire kutunga. Alwaki tukola ekintu kino okuyingira amaje kati kyetaagisa omwana ayina emyaka bwetyo ku lw'emirimu egikolebwa ate nga tutunuulira ne retirement. Tetwagala ojje okoleye emyaka mitono ate obudde bwa retirement butuuke nga tonnatuusa ne gy'obadde ogenda oba tukolera emirimu gy'obadde onootukolera. Pozi ekirala emyaka egyo eyanguwa nnyo okugifuula kiki kyoyagala. Kyova olaba abantu baffe bali ababye ennyo batera nnyo okutwala abaana bano bo babukole ki babateekemu kye baagala naye fe constitution yetukkiriza okutwala omuntu mu magye kutandikira ku myaka 18 okutuukira ddala mu 22 oba 25 naye ku luno twagala 18 ku 22. ahashonga y'ebyo byegese hona yarge no kushobora kurungi ari kugira ngo oyino kubohereze senior yakana kandi washitamire vuze byo okabihika kurungi aharumwo kubara daine kubayine mu mwenda nangwa n'orujungu. Education twagalanga okoze senior 4 sikugikola bukozi naye n'ogiyita sikugiyita buyisi naye tugamba oluzungu n'okubala oba mathematics and English oyina okuba wagiyita so sikuleta myenda ne bwobeera n'emyenda ebiri ng'ogumu gwa English ogulala gwa mathematics tojja kuyingira.
woleetawo nga English nagiyita naye mathematics agita tojja kuyingira waliwo ensonga lwaki. Kano Deo Akiki ona yayongera no kushobora hanshonga zo kugira ngo omunya-Uganda we noraze kwehandikisa mu mahe ayine kugenda n'endangamuntu ne barahaya chamani wentebe yo kubanza kwa hakubera ningashi ba diso nangwa na iso n'abantu bonna abakwata byo kwerinda kandi ayine kuba nabyiha umucyanga cyenyine cyakuturamo ninga district yakuturamo. Ekyokunoba ekyokutaano twagala olete ebbaluwa oba ebisanyizo okuva mu LC esooka eyokubiri eyokusatu gisowo wakolako ebya intelligence ku kyalo oba giso bwoba oli mu city diso akolako ebya intelligence ku district level. Naye bino byonna birina okubeera mu oli twagambye giso ne diso bwemba nve ekyenjo gye eri ewaffe eyo ekyaduuli eyo mabira wansi njagala giso yampe ebbaluwa. Naye bwemba mbeera Fort Portal oba kyenjojo Fort Portal mu town oba kyenjojo kubanga waliwo diso yaba akola ki yaba ampe ebbaluwa eyo ne bali LC1 LC2 ne LC3 nga bwengambye. Yargaye no kugira ngo umunya-Uganda wena rukwenda kwegito mahegi hangali ya Uganda ayine kwehandikisa omushweka cyenyene cyakurugamo ningo mu district yakurugamo betu kutari kugira ngo norgambarra kandi nonda kwehandikisa Wakiso ninga norga Wakiso nonda kwehandikisa Fort Portal najangwa ayine kuba nayihandikisa omumwanya gwe gwenyini ogwakutura muningo hakuruka. Mpozi ekisembayo omuntu ayina okubeera ava mu kitundu ekyo. So sinze kuva ekyaduuli ewaffe ekyenjojo ate nenzije Wakiso wano wampandiike. Ekyo tetugenda kikiriza era tugenda kugoberera bulungi nnyo ensonga eyo okulaba nti abantu bennyini abavaawo be bali recruited. Netafunamu okusanga nti Wakiso district eyina abantu ate bangi naye tebava mu Wakiso. So service tezigenda bulungi mu Wakiso. Najangwe cyo nkija kuyambaho UPDF okubasa kuma ebicweka bitari bimwe na bimwe abo kugira ngo omwana yagenda kakuma icyanga cyabo hona obuhereza mbumbu hikahona kutari kugira ngo obuhereza nubugwero rubaju. So tulina okubalancing eggwanga ne tubeera nti ejje lye tulina ejje lya ggwanga li representation abacholi tubayina abatolo tubayina abakiga tubayina abaganda tubayina abasoga tubayina nga fenna tukolera wa munga kitole okuuma eggwanga lyaffe Uganda. Ndiza Asimwe Kajese ahabwa GNTV Agarkos. Kandi twagumizamu enganzi y'ihanga ya Uganda ogwena Western Sir Robin Anabanja yargaye abasa kuba nashaho abanya-Uganda okureba ngo bayejumbura mu gukora buri kintu cyonekera umurimo gwo no gubarabone ngo abo kuba cyonco cyeje kwanci bayamba omukwitungura nangwa no gutungura entasi ya Uganda kandi abashaba okurengwa yejumbura mu ntebe kanisa za government okuchira mnonga nke ya parish development model nayo neja kubayamba okubingo bora katibere. Mwegenderezanga nnyo abaana nga bakula obwongo bukwata ne kati kiringa ekyajjo nkijjukira bulungi nga bali mu kuntiizinga n'essanduuki yange ate nze nali siina ssuuka nalina kabulangiti buno mpaka saagudde kabulangiti kati maama eggomesi ye gye yali ye omanyi ffe twali baavu gye yali ayambala omanyi bansalangako emikono eza jjinja nga gye bampadde nze okugenda ku ssomero era nagenda kati nze nayalanga bwe nti metro aleme kutegera nti sina ssuuka lumu yagibikula ngerimu ekituli ate muleke kwekaniikirira mu masomero ge mutasobola. Live within your means. Wano wayinza okuba waliwo essomero okumpi tusaba mutuloopere ebizibuzibu ebiri mu masomero ga gavumenti nga muyita mu bakansala abammwe bakansala kobe wa NUP kobe wa NRM nga abantu bo tibasomye headmaster ali mu kubasaba ssente abatugika kano nakali oli LC3 headmaster bamanyi obbawayo akantu akatono kati gwe n'osigala nga abaana bava mu ssomero ekyo ekitundu ekikotogedde omwana alina essuubi talemererwa ate abaana mulemenga okubavuma waliwo abazadde abatuntuza abaana nga ye tamulabamu kagundi omwana gwoli kisiru kirabe nga bwe kifaanana tolina magezi kakati omwana naggwamu amaanyi n'essuubi naga nti kirabika siina magezi kati nze nkyali waaki aba atambula bwatyo wa bodaboda n'amutwalako naga ndowooza ono yalina emirembe daba bwe tufiirwa prime minister. Buli muntu waali oli musajja oli mukazi tusaba buli kaseera lowooza nnyo
butya bwova mu mbeera gy'oli okudda mu ndala. Oli musajja Ssemaka n'akakoko ewaka nga tekaliiwo n'obulwa n'embuzi. Bw'oba oli musiraamu kale n'obulwa n'ente. Bw'oba toli musiraamu mutambuza ddembe emabegaawo naye n'akulema. Bamanerenda bababbye babamazeewo batutte ebibanja. Lwaki? Lwakuba tolina ky'otunda. Kiki ky'otunda ky'oteeka mu katale ow'emboga ali wano. Bw'oba tolina buli kaseera lowooza nnyo kiki ky'okola ewaka ekivaamu ssente. Mwe mwanneeyitidde ndeete gavumenti yaffe ya NRM oluvannyuma lw'okulaba nga waliwo gaapu bamanerenda bababba babamalawo yaleetayo ke bayita PDM. Naye tetwabikola mu mitendera. Miliyoni 5 tugatadde gali ku miruka gyammwe. Kati ate before the end of June tujja kuba twongeddeyo emirala 5 miliyoni 5 amalala. Ekitegeeza bw'obanga osobola okukekkereza bw'oba olina embuzi kiba tekikwetaagisa kugenda kwewola wa manerenda. Embuzi ediba pulezidenti waffe omulungi wenjogerako Yoweri Kaguta Museveni omubwati ayina akatabo ke yawandiika ke bayita 4-acre model. Akatabo ako bw'okasoma olaba ensi bw'etambula. Bino ebyokwewalana nga muli ba Luganda bemuwulira nti bano balwanira ttaka abasinga ba Luganda. Tufune engeri yonna gye tumalamu enkaayana eziri mu kika. Ekitutabula era abandaba wano naddala b'amawulire temubuuza nti Nabbanja si wange ne Kyagulanyi wange n'abalala baki bange. N'olwekyo ekika kigatta abantu ab'endowooza ez'enjawulo. Naye njagala okwebaza ennyo ne Nabbanja olw'okwagala ekika kyo ate n'okuwaayo. Bassebo ne bannyabo tubeera mu mbeera y'ebyobufuzi nga buli omu alina endowooza gy'alina, naye ekyo tekituggyako Luganda lwe tuyina. N'olwekyo Honorable Nabbanja bw'abanga awaddeyo olw'ekika eky'embogo, ndowooza ekyo tukisanyukire ffenna ng'ab'embogo. Naye temumanyi bawano bye mwafiirwa. Njagala nkutegeeza Honorable Nabbanja ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ga January mwaka gwa 13 twateeka enguudo 20 ezigenda okukola kolasi mu Uganda nga n'okuva Mityana paka Kanoni Kweruli nga tuli naawe. Enguudo endala zonna zikoleddwa olwaffe terukolwamu. Lwaki? Nyanzi yavaayo. Kino njagala mubitegeere musse ebitiibwa mbakulembeze. Gano amasannyalaze ge mulaba wano gaali gagenda kuva Kanoni gajja emaanyi gakomaawo. Ne ngamba Museveni no, bakadde bange bateekwa okufuna amasannyalaze nakibanga nengaleeta. Obuyinza kintu kikulu nnyo era nze njumumbasaasira. N'olaba Prime Minister ng'ono n'olaba minisita omulala tugambire President mwawamwe yali mu ofisi ya President nti vaayo. Kati yali agamba President omugyeyo lwaki oyita mulala atali wa President. Obutamanya bungi nnyo wano. Banyi nnyo nze mbatunulire wano ab'embogo bangi abasa. Nza Asimwe Kajese ahabwa GNTV agarukosi. Ore mnonga Desire agongo twatino mu kyoga ky'okubanza ekiriza tumiro ntugaruka n'ekyoga kya kabiri ogumaye GNTV. This is GNTV, releasing life.